Mama Brighton bana mwebale nnyo abawagizi ba Mama Brighton mbagala nnyo mwana mwebale nnyo kumpagira ate ninachali wange Stickman mu Sudan tulina ketuleta ne Stickman kwagala secondly bachala mwebale amma bachala mwebale kumwagala anzije mbachapule. Of course 2020 Mr. Gadget game changer mbawe ndi banzi ze mu nyumba ana kulwalero atutambule mu manyi msana tulina wetuba down tuzibazwa. So next to me nzizenga nonyo omukulu alina character eziweresa tobe bbiri ngona kulero ndi message kwanga mwaniriza muganda wa ngwanyirenga Mama Brighton oba Alan Cruz chicho oyagala tugenda funa babiri tu in one tusooka aluwolooza abantu ge baagala ennyo abantu Mama Brighton gwe baagala wa manya kiti sebo Mama Brighton babuuzeeko otherwise Mama Brighton yaliwo olunaku olwaleero yesebo leka bansoyako ebibuuzo mbibaddemu n'abaliddawo muli bagamba nti Mama Brighton yaliwo n'aleka ebyafa naye nga Mama Brighton ajja tutunuulire ani azaala Mama Brighton Mama Brighton ajja okufuuka Mama Brighton kyembuuza kuba omuntu yenna aba n'abazadde nga nafuuka nsonga kitegeeza Alan Cruz yazaala Mama Brighton. Alan Cruz yani Alan Cruz mwana anzaalwa y'ekitintale kitintale straight up kitintale mutungo gye tuva atambulemu katini ng'omuganda katinimu justice atambulemu ng'omuganda katinimu ate ekitabye tambulamu ssebo simanyi tambulanga muganda tambulamu ffe tetumanyi Mama Brighton mwana nzaalwa y'ekitintale wali eri emutungo azaalibwa omukyala mutana Kibule Fatuma omukyalo yakola mu katale awo ekitintale muze italiyo atambudde bw'atyo be baba muyambye mu bulamu tata gira bemone gwensimye amala sisogola abadde so bili Alan Cruz ebintu bino bijja bitya Alan Cruz afuuka di Alan Cruz amanya amatufa abatoka bagambye before by Alan Cruz freestyle Alan Cruz ye mutalo Alan Cruz abantu bamutegedde ng'akola ku telefayina ku telefayina omwami gwe bayita Kigozi Joseph oba gwe bayita Jo Kigozi ye mwami gwasinga okuwa respect konseri omalayi yamuyingiza telefayina nga tamusabe yadde qualification n'emu before telefayina waliwo wayitako Believe TV eyo biki Nekustar TV eyo waliwo abakuba ku mutwe banna mwana yali ekyekumi kyange oyo oli serious yankubamu ekyekumi mbw anteeka ku mpewo teyanzisaayo ani oyo yakutegula katono njagala tutunuulire olugendo lwa media luno lutambudde lutyo niyo side before anything else lutambudde lutya before omuntu ali akulaba nga because balaba abantu ku mpewo bakulaba everywhere you are but bamanya success story natandika okuyingira amawulire 2012 anga kale oyiri bayiribe ebyogenda ku stations ne bakuwayo ka show naye ngo jamu nokolamu ka segment 2012 awo nengenda kwa ku Top TV awo kuyiri bayiribamu awo nga naka segment kenkola nakola weeks 3 abakulu ne bagamba omukulu producer nangamba twatunuddemukko nga ka segment ko teketaagisa nenvaayo nga balina okugoba of course seyo nenvaayo noddawa nenzira kaawo nga tuswamirawo mu kayembe ka rekodi awo naye nga tetukola munda wano mu industry nga tuswamiramu awo mu kayembe awo ebiseera ebyo nga baani abaliyo ku rekodi twaswamiranga waliyo Douglas kakisaawo kaali katono kakisa kaali katono waliyo Douglas naye nga nekyo nali njagala si show ye nali njagala kukola show y'abavubuka naye nga baaba n'abaliwo nga tebaseguka abali ku zi Watson awo ba Jackstar nga tebavaawo naye nga Jackstar yasooka okumpa kashaka kenasooka olabikira ku mpewo nange ogamba nti nakye ŋŋamba abantu nasooka Jackstar yasooka okunzisaayo ova eyo woddawa bwenavaawo nenzira netugana tunonya omulimu ku Spark TV kati eyo ku Spark twalumba ne Lupi yaliyo ne Lupi naye nga kale Lupi gwe omuzanyi wali ogumanyimanyimu sijonera nawe because nange bankubira bukubizi ngezeeko okujjawo ku Spark naye baaba nze ekyangobya butamanya baserebu ate nga gwali obamanyi nze kyangobya butamanya baserebu era mu kasenge mu interview bakola bati fulumira wano toyina serebu n'omugooma
bamuuza gwogenda tuyamba ki wano ku Spark TV twagala bali Department Entertainment kwaye baserebo batano bomanyi nga enfuluma bwe nafulumaawo telefayina butereevu biriifu totunyumiza biriifu ate oyokolayo ddi biriivu nkolayo nga sinage bwe nava ku likodi ngenda ku biriivu bwe nava ku biriivu ngenda ku Spark ati biriivu eyo ekyango byayo bosi bamugamba mundya ssente z'abayimbi ate nga yayo tatusasula era ze nalina okulya kale muganda wange newezibika akasente olwo telefayina eno jala concept kitandika kitako telefayina kuba wali omanyi Spark eyo ffenna baatukuba enkokola nze ngenda okutuuka eri omukyala nga ebintu byayogera ku nnaku ezasembayo nze ne Diana ne oba yali Anatalia kuba bali aba oli bamuleeta nga ffe ababiri ne Diana tumaze okulemererwa oli bamuleeta ow'amabbala Zahara Toto nga ffe nooza terms and conditions tuzi meetings kuba bayina bayogera ku Diana oba mpapulozaite eziwera nze ne bagamba attitude n'ebisigadde nga omukyala Konde takoze eki tabisiimye ye ng'omuntu so nkiba nga tetugenda kukola kikola ate nga n'essente bagansooka engezesa ekkola nga tebambulidde kuba wendabika kumpe ono nga ngeseza okukola tebambulidde enfunirawa neŋŋamba nange sikola kyesiita ate wali oyagala akasente bwekiri kuba mu mbeera yonna byobulamu bwe tutambuliramu so njaga tutunuulire bwe tuvaawo telefayina tetugiyingira tutya telefayina tugiyingira mwaka 2016 nga yakaggulawo bweti era nze Kabaka agenda okussaako remote ati nga ndi munda oli serious telefayina giyingira January 2 nayingira telefayina so ng'ogiyingira akasente kaaliwo kalika owaali kubwerere okusooka since nice in experience since nenya muntu lwaki tebampa kasente nalina okuyiga kubeera nali sina kyenkola nayingira ku mpewo omwezi gwali gwakutaano kati January, February, March, April, May nali nga nzijabuzi naye nga ndi staff naye nga nzijabuzi oyingira na show ki yotandikirako kwa tuliko bo tuyingira ne Momo 19 amaanyi gaali maanyi ono mukyala wange eyanneegano wesambya oyo gwali oyagala nemwekyawa nga tofunyeemu yadde okukwatako bwoti nenga ensambya nakwatako atikola girabako 10p Stickman kyekiriwo owaye awo kitambula ofunayo ku show z'olweggulaawo nziraba bakukuba enkokola telefayina eyo gibaddemu emyaka gigenda 9 kimu ekijja mbadde nkiraba siyinza kugamba nti waliwo yali ankubiyeko olukokola because buli bosi ajja si kwesima naye kale eri abantu bosangawo noga respectimu tuluddewo nze Diana Florence abaludde ku mpewo Morris Mukiibi abamu kwabo abatandikawe abaaliwo nga tuteekako ekisumuluzo nga kimuggulawo nga mwendo osinga omukono so empadde ttala ddene nnyo abantu okundaba empadde layiti nnene nnyo singa si telefayina ani yabintegedde teri yandikutegedde kitegeera yawalani cruise bayiti kati alani cruise kwazimbire n'ebirala njagala tutunuulire challenges zizosanze mu mawulire z'okugamba nti bibi njagala bitereere kubanga lyotambudde TV zonyumiza media houses z'obitambudde negiwoni kati ebyanditereddemu okuba nti omuntu alina ekitono omuntu omwana ali yalaba TV oba ali yalaba channel omwana ayagala okuyingira amawulire one be aware nti buli boss alina kyayagala one buli boss alina style of presentation kyentegeeza oyinza okuba opresentinga bulungi naye eriyo babbosi nga tebaagala nnyo oluusi bantu batazina aganya abakyamufu eriyo bosi nayaganya abantu abali laid back eriyo style yo nga just yalema bulemu itegeera bosi ekyokubiri eriyo babbosi abamu nga baagala ye style ye y'abantu bakolamu dda kumanya nga tasobola kuzimba tasobola kuwa new kid on block mukisa abo nabo babbosi be bategye bali so jja nakyo ng'okimanyi ekyokubiri si nti buli omu akkiriza omujjawo abantu balwawo TV enyuma empewo enyuma so byetono byenaligambye omwana ajja so gwoba kukola ku mpewo oyinza kukolera bbanga ki nogamba nti njagala kukola emyaka 10 oba emyaka 2 nkite oyinza kukolera range ki wakakolera ena
So ujiwere emyaka 10 Alan Cruz ku TV tala. Ne committee yinza obutawera kuba ntandise okuteekateeka programu zange maaso. Muziraba celebrity track eri mu maaso awo Brighton birima. So nina projects nyingi nnyo abaana abananzira mbigere ba yeti Spark NTV NBS BBS Bukedde stations ezo tano buli mwana ali mu institution yeyo wansi ayagala kusoma jjakolera TV ezo kituufu abaliwo abali ku mpewo zaabwe oluusi balungi nnyo badde livalinga kituufu so gwe omwana talina experience kigenda kutwalira ekiseera kinene nnyo okubayitako Boba Mega so ojja kulinga nga tolina mulimi abaana Magic 1 oyo tebajjagala gikolera erwa Magic 1 ne munyenye ate beegenda bagamba ki egakyala gwe Alan anti kati gwe jjukira gano ge twogera mazima kituufu kati omwana w'oku institution oyinza omugamba jamukolera TV y'eggwanga Star TV abanze tebagenda kundaba kati jamukolera ABC jamukolera Magic ne Magic nga tebalina live shows kati zezo TV etano zenkumenyedde bazaagala because omunyo weguli alabibwa n'omunyo n'essente weguli so njagala ina sente sebo ya government ina sente so anti kyene nza kuba naye gabakase njagala tutunulire omanyi empewo eno n'ebintu byokoze ku mpewo mu show gy'okola ku mpewo show kyenaze wandikoze nga tokoleza tengedo fetuliko kwe wandikadde okukola if it's not fetuliko if it's not a musical show which other show tolina versatility wawa zero nze njagala entertainment sinandize saga kubatisa basitikimane bebabatisa n'omusanga akubako n'ab'emizannyo leero n'omusanga akubako ne kati ffe tuli focused brother wantu wamu njagala tutunuulira olugendo lwa TV luno lw'obaddemu ebirungi obyogedde amatalo gafunye bizibu ki by'olengezaamu omuntu ajja ng'oggyeko byaba manager okuba nti balina bye babeera nabo okuba nti balina bye bawa empewo ebibi byenengeza omwana ebibi byowandirabye ebitonomu ebinyigiza ng'oggyeko emisaala ne ba manager oba abantu okulemerawo si gyenkolera naye nga kampuni ezisinga naddala abawala mikwano gyange bagamba kimu kampuni ezimu basabiriza bamanager banyigiriza mpaako tolizala kalema mungi so tutunulire Alan Cruz nga tumutadde Mama Brighton ajjadde ekirowoozo kijja kitya okuzaala Mama Brighton Mama Brighton oyo it's a comedy these are comedy skits so Mama Brighton oyo nkeera ku makya okay emabegako eyo nali nakolakolako ddo skits obwe naye nga bwagaana naye ekyo kyenagambye eri nga tujja nga nti BBS ene taali yampa kati ba abantu bamanyi nga Alan Cruz naye baali tebamanyi side B yange natandikirako wacce nakolako Mama Brighton oyo nkeera ku makya ekitintale waliyo ekifo bakita gaafu ekitintale eyo gyotula ne bakyaliibo gye twakulira so walingayo egyo emize nga bwogira Mama Brighton gyakola geto kitegeera geto life baneiba bekoza bwebiteri ebintu bwebiteri abakazi abagendako okusomera akatono so mwe najja idea neŋŋamba naye kino ekintu kakikolemu nakola kasikiti kamu kokka kasikiti kamu kavuka vairo kampa ekyokukola ekiddako naye sinza watandika okakola wekka idea y'okuteekamu abantu kijja kitya okwongeramu abantu kuba tutunulyanatandika nkola nzekka naye of course kyandaga nti abakazi bangi bakinyumirwa nnyo so neŋŋamba no let me give opportunity ku baana abalala koza ne movie industry eno gye tulimu naye abakola movies tebaagala kuba baana bapya kituufu so nze neŋŋamba teri ajja kulabikira muno nga muki ng'abaddewo soleeta bitone bipya neŋŋamba kanete ebitone bipya ekyokubiri nyamba bakazi feedback between Alan Cruz ne Mama Brighton eri abantu olowooza abantu bakifunye batya okusingira ddala abaana bankuba kyeyo bamwagadde nnyo bakadaama bankoledde nyabo mikwano gyange nnyo bagadde nnyo but
bebasinze n'okunteekayo n'abantu ababantegeeredde. So characters bbiri Alan Cruz Mama Brighton wenkera ku makya nenzikulawo enzigi bbiri neŋŋamba njagala oyingire lumu ogenda naluliwa Nokera ku makya nenzikulawo enzigi bbiri njagala oyingire lumu oseka njagala oyingire olugi olu either Alan Cruz oba Mama Brighton either celebrity track oba Mama Brighton oyingire olugi lumu oyingire luliwa byagala lupi nzigi ziri bbiri oyingira lumu Mama Brighton wa Alan Cruz tuyingira lugi ki Mama Brighton tuyingira Mama Brighton kubanga baba atuvuga speed ani aleta Mama Brighton yokoyingira Mama Brighton ani aleta Mama Brighton Alan Cruz aleta Mama Brighton ani aleta Mama Brighton Alan Cruz yamuleta nzijibira Alan Cruz Mama Brighton bachoyingira Mama Brighton atenga Alan Cruz yamulese atenga oliye Alan Cruz yowakabi yamuzadde we atuga kisera n'omuviira ogera no jire nofuna yakayumba ewo n'opangisa so Mama Brighton oyo mwagala nnyo nti mileage kale gyampadde nene nnyo kuba ku telefayina nfunya mileage naye nkola lumuwe okitegeera so Mama Brighton oyo alaze abantu side B yange okitegeera nti Alan Cruz asobola ozannya skits asobera munnamawulire waba ali serious asokola interviews z'aba celebrities njaga tutunulire ekintu kya comedy kino comedy skits zolese abacomedian bazze Kampala ne bayingira bangi however tobayingirire mulimo gwabwe toze kumenyawo bantu baliwo sinabwe nyingiridde market eri so wide buli omu asobola bakyayagala Alan Cruz Mama Brighton ng'azannya ayawukana atya ne Alan Cruz mu character wise omuntu gwakula n'atagamba Mama Brighton azannyanga mukazi wa ku muzigo akola obuzibu ku muzigo Alan Cruz is a professional journalist yasoma amawulire era bw'omulaba mu kamera byayogera ku celebrity track biba byanjawulo idea Mama Brighton yeno okujongeramu abatutumufu ejja etya idea Mama Brighton kuba tubalengere bateka mu studios mu motoka ne wazigadde ejja etya Spice nsanga Spice twali ku mukolo ogumu kati bambi nsanga Spice nangamba I love your idea ntero giraba Spice yanesooka nangamba I love your idea ntero giraba bambi omuntu obulungi nangamba we bali nnyo kunzisanga mu nalinnya lyange we bali nnyo biki namugamba nti Spice naye olaba tukoleyo collaboration ya Mama Brighton nangamba you ready right now tukole netujja istimu netukola so twambala okikola nengamba so solo uteekako different celebrities teach your uniqueness nti n'omuntu aliddako ne bwali kikola bali mugamba okopi oyozeza wayozeza Mama Brighton pata eri comedian wano akola skits naye nga ateekamu ba celebrity nze sifayo oba oli politician oba oli munnamawulire oba okola ku TV but so long as you a celebrity naye nga oli free Stickman Musudani omuteekamu di mani atowulire oyo kabaka mukuzanya naawe ate muveeko oyo Stickman mu Sudan UBC Masakadeya management Stickman yeriwe eyo Masaka eyabafana ate gy'omutaddemu anti gyali naye atali talina nyo waterero oyo era ali ku team Ready Bar Team Ready Banton, manager Ready Banton. King Saha official King Saha and Ready Banton, official manager. What's the King Saha and Ready Banton? Yaba na ali akumuogo. Sebo terera tewe unzika. Pola. Wajja kwe unzika ate kamera ibaenge egudde. Tola se chaka tutulire. Comedy skits no lujjo twalwa Mama Brighton. Comedy ono olowooza alina future mu entertainment business e Kampala ba industry e Kampala. Zinzo kugamba. Ola bina byenkola. Yes. Target yange yakola movies, yakola drama series. Yes. Ate nze target yange teri mu bantu eno musimanyi fulume eno ojoyiribe stage. We never funga opportunity yo kuyiriba stage njagirira. Naye nze sigenda kuyiriba stage. Nze my target is online. So kuti bagenda kupangiso zemu theater. Akina tata Sam tumubangisiza. Ayagala ajja kompita. Okitegeera naye nga si kyendike essaawa zino. Saa zino nkola bintu byange bya online. Pa online empa ssente oli ampita weza tasobola kumpa. Woba oyitiddwa oyinza kukolera ssente nga meka? Mama Brighton sinatuuka fuluma. Sebo nkwataako mu ngalo. Mama Brighton tanatuuka kufuluma. Ne bwompa akakadde sigenda.
Chenza katokuga. Afuluma D. Ani. Tanayengera of the session of the interview nga sinadde Mama Brighton abantu mugende subscribing interview ngina mujiraba enkola video na channel yange endala yokubi naye tetujja jigusa nnyo eri abagiyita Kasavu Kanyama ne tukitambulire nnyo ku nkola video then ku WhatsApp waliyo yita ku noti 78 nyache anamunya 265 enamba y'essimu ko tuyita kuba nga tukwasaganya ye WhatsApp number tuogera ne tunyumyanyumyamu naye nga tukomyewo ne Mama Brighton tukomyewo njagala tutune Mama Brighton on future Mama Brighton ahead of Alan Cruz wajogedeko nti kugenda ne Mama Brighton as compared to Alan Cruz. Mama Brighton on tuyinayo wetusubira wagenda okwongeramu ebirungo mu maaso ne guno omwaka gwennyini nze sikola skiti emu nemera ku kintu kimu kituufu nkyusa kyoba osuubira kyengenda okuzzaako sikyenza bw'oyinza osuubira nti lero nazanye koomaani nenkya ngenda kuleetera koomaani sikyenza so nze nkyusakyusa toli wa madubala yekka ina yekka oba oli awo ng'ondaba leero nzanye nga Kadaama ali omaani ogenda okulaba enkya oba omanyi kyenkomeza kyentandikirako nekukyusa so njagala tutunuulire Mama Brighton nga tumujeko tutunulire Alan Cruz mufumbo lwaki si mufumbo tukyeteekateeka bulungi mpola mpola muzadde toyina okweteekateeka muzadde oba si muzadde si muzadde so toyina girlfriend nina girlfriend mutumireko mwagala nnyo mutumireko mutumireko nga n'amannya ogatuukiriza bulungi I love you my beautiful princess nkwagala nnyo my lazy I love you so much. I really love you, sweetheart. Nyongera okugamba nti entebe eyo nja kujjayo kkobadde. Abeera ntebe. Njagala tutunuulire nga sinaddamu kubuuza mbuuzaayo bisatu. Ombuuzaayo bisatu then nziremu okubuuza. Any question? Ebibyo? Any question? Bisatu kyonna kyobuuza bisatu then nziremu okubuuza. Wakebaka n'abayimbi bameka? Siinayo wadde n'omu. Lwaki oseka? Nulidda nti wakakisinga abayimbi bameka? Siinayo n'omu. Ate bambasi naye bakabasitigeza mbasi. Oyinza okuba naye nga tewagira. Siinaawo. Kyakisinga okunyumira ku mukazi? Mpisa. Mpisa. Kyakisinga okukuba ku mubiri gwe? Kyosinga ku mukazi noga I wish. Shape. Shape. Ne kakala ako kasika nnyo omuntu. Okay. Okay. Ekisembayo. The seven. What's your best style in bed? Dog style is okay for me. Dog style is okay for me. Kagongo. Kagongo simbi. Awomaze. Njagala tutunulirawo wennyini tutandikira. Alan Cruz wasembayo nnyo ogenda okwekebeza. Oba Mama Brighton yasembayo nnyo okwekebeza. Last month. Nga status kitambula kitya? Nga I'm negative. Nengamba. Wow, God is so great. So njagala tutunuulire abatumu bazze bavaayo ne beekebeza abantu ne bavaayo ne balangirira okukeera ku makya Mama Brighton mulwadde oba Alan Cruz mulwadde asobola okuvaayo n'alangirira. Nsobola. Kubanga nkimanyi ntaasa bangi. So embera y'abatutumufu okuvaayo ne balangirira ogiwagira? Ngiwagira. Lwaki? Kitaasa bangi. Okay. Bangi people get changed mu mitima gyabwe naye n'abo balina abadde yina ekirowoozo ky'okusiiga naye asobola okukyuka. Okay. So tutunuulire ahead of you prospects 2020 Alan Cruz yetumuwummuza emyaka 10 giza n'obutawera. Alan Cruz tomuwummuza ssebo. Alan Cruz tomuwummuza. Alan Cruz w'amaanyi. Omuwogo oyagala guyikola otya? Gye baliko ssebo. Buzibu ki bw'ofuna mu kuzannya Mama Brighton? Obuzibu bw'enfuna. Bw'osanze mu skiiti eno kuba mpya kintu kirungi buzibu ki bw'okifunamu? Mbadde sinafuna buzibu ebyaddala mulo. Tonafuna buzibu? Sikwogera kintu because bambuuzizza. Bakadaama bano kiki basinga okwogala Mama Brighton? Embeera bagiyitamu. Bagiyitamu era bagimalije e Uganda. So mbumbe Mama Brighton azannya mbeera y'abakadaama gye bayitamu ate kyayagala. Gye bayitamu eri ne wane waka gye baaleka.
byebiriwo. Okay, nga tunakuba nga tukuta n'abawano tobeera biralo byagala nga babyagala lwambeera gye bayitamu nabo kukomisigo nenge gye batambula. Mama Brighton waba tazanyi Mama Brighton tabadde ku TV ayinayo talent era gyayinza okukola tukola celebrity track ne divorce. Celebrity track eyo ne divorce eyo ngirengera naye tukola celebrity track ku YouTube okwo tubalansinga tutya celebrity track Mama Brighton. Celebrity track wamawulire gaba celebrities interviews, celebrities exclusives yesinga okola lugambo lwaba celebrity kuba tuli bannamawulire era ebyo ne divorce kwegamba ffe tulidinze waliwo awabaddako awo bebaani sebo bebaani Ibula yaddako awo sebo tereera bulungi Ibula yaddako Ibula bwenvaako yaddako awo naye akimanyi otudde mu kamera nno Ibula yaddako Ogana addako awo wansi Idris naddako ne balyoka banyuma nze ndiwa ngoza tugenda kujja after login logon TV ate bagande logon yakugoba ate sobola kungoba muyakola oyogera ku sente boyogera ku sente ne bakola bati ate tekuba kugoba but however amanyi mu business nga wolaba nti twali nayo ku Spark n'olemerera okuyingira Spark TV tebakugoba but terms and conditions zaagana okumitinga naawe nti Spark ayinza kuba yali yagala kirala yagala omuntu ategeera abayimbi omuntu aguze kamera wali talina kyamanyi agenda aliba amawulire naye nga ate gwe si kyolimu nga image gyolimu yaffe tuliko yebyo so abantu bawo bakobesembayo ne channel zaffe bazifuna batya. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you again. Abantu nga tulaba bakobesembayo bawe mu Mama Brighton katini kunze wano bazanyiremu katini nnyo kati wano ogenda ko na character ino character jendi nedda sebo kankunyonyire omukunja akikola abantu bangi batabbira kola wano dakika eri eri kigendo sembayo wama mgende ku YouTube Alan Cruz celebrity track YouTube channel yaffe awo ne divorce tuba tusedda then Mama Brighton bana mwebale nnyo abawagizi ba Mama Brighton mbagala nnyo mwana mwebale nnyo okumpagira ate nnakyali wange Stickman mu Sudan tulina ke tuleeta ne Stickman tugenda kakola kuba nti obuzibu yebuzabuza nnyo yeefula ababizi abera nnyo ku luwombo ate Brighton oyo nga mutandika nagamba Stickman oyo ne mugafuna obudde tufumbe akantu wano nekijja naye time yatulemesa naye nga nkimanyi akati ali free mulungi so Mama Brighton Stickman funa obudde oyitewo okitegeera oba muyinza n'okekanga oba yatata Brighton kale ate awo kuba gojjajja nga Stickman yatata Brighton ng'akola atya gwe bireke ng'akuba ambasappe so naye mwebale nnyo kwagala secondly bakyala mwebale bakyala mwebale kumwagala anzije mbakyapule jewali nnyo anjagala okuba nga nkobaza kibaddeko of course I am Akaiko Dr. Mr. Gadget Game Changer 2020 subscribe nga tukyongereyo enkola video nagambe kwa WhatsApp ujja ku note 784 455 enamba 265 enamba esimu so to tambude I am Akaiko ani gubatu of course the voice otumideko nnyo tonyiga membera bwete bwe producer ye kosakanya YouTube mpola naye nga nera kitambude ekikumbe cyane kuzi mu kirabi Mama Brighton kibuzeemu n'ekyange bwe kiri mu kirengera kiri kumulamu Like fashions large upon your score. Mama Brighton bana mwebale nnyo abawagizi ba Mama Brighton mbagala nnyo mwana mwebale nnyo okumpagira ate nnakyali wange Stickman mu Sudan tulina ke tuleeta ne Stickman kwagala secondly bakyala mwebale bakyala mwebale kumwagala anzije mbakyapule